Abooluganda Mukama yeebazibwe mu linnya lya Yesu. Balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuli Mbale ku kyaki ya Sozo International Ministries ekyannanda gye twali luli. Mwebale abatuyambako okutambula na byonna bye musobola okubaako bye mukoze, abawaayo ku ngoye zammwe, buli omu nga mu busobozi bwe ku lw'obuweereza. Olunaku olwaleero eno ekyaki yagibalambuzaako edda eya Sozo nga bwefaanana. Kinuza mu kyaki kyaki era omusumba n'atera okumwanjula mumulabeko gye twagenda yatwaniriza naye essaawa zino taliyo. Waliwo ekyetaago kijagala obbalagako. Gwe ki kyokoledde Mukama okuva lwe watandika okubeerawo mu Kristo, ogasizza otya? Famire emu eyatuwa oba eyawaayo ettaka erya kyaki kweri ya Sozo gyendi nayo kati tugenda kunyumyamu ate naye mugirabe mugimanye tugisiime. Abantu betaaga kusiima abakyali balamu. Nebaza abakola omulimu gw'okuzimba toyireti. Buli muntu ayasobola okuba ku ogwo omulimu okubanga toyireti eyo eyimirira neggwa. Era naffe twasobodde ogigendamu ku mulundi guno lwe twazzeeyo. Nensanyuka neŋŋamba byaddala ebintu byakola. So nkwebaza ng'omuntu eyawaayo kyonna kye wasobola kuba toyoyo okugenda mu maaso. Kati katwebazeeko ku bantu bano abaaniriza abantu abeera baze ku kyaki kubanga bo bwe babeerawo ng'omusumba waatali. Baaniriza buli muntu abeera azze ne bamuteekateeka nga ne bamuteeka mu mbeera y'okulinda musumba nga tatidde teyiraliikiridde. Balina omutima ogwagala Katonda, gwe Katonda omwagala kukomawa. Kyova olaba bo baagamba katusale ne ku ttaka lyaffe tuweeko Mukama abantu be bwe banaakuŋŋaaniranga omusinza n'omutendereza. Olina ettaka ddene eryenkana ki? Olwofunyeko obwetaavu bw'omuntu nga yeetaaga okuteekawo ekifo we basinkanira Katonda n'okifuna ekirowoozo n'ogamba kansale ku ttaka lyange. Bano bagenda okulaga bo baakikola. Katubebazeeko ate n'oluvannyuma tunyemu nabo ogenda kulaba abantu abalina omutima ogwagala Katonda. Gwe omwagala kwenkana ki? Munya emyaka lambulako nange Mbale ku kyannanda walirabyeyo ddi kati ntulazeeyo. Yes. Gano ge maka g'abaami n'omukyala be mbagambye abawaayo extend mabega abawaayo ettaka lya kyaki kwe tukuŋŋaanira nga tuzzeeko Embale we tusinzira okuva okugenda ewalala oba tuzze masomero wonna ye tuba tugenda okutuuka tuva wano. Gano ge maka g'omwami n'omukyala abagenda obbaboozaako ate n'oluvannyuma tunyumyemu naye ebigambo ebinaabisoboka wano we basula. Aleluuya. Osobola okulambuzaako n'abantu ne balabawo bulungi. Tyo wano we tuli. Maama nkwaniriza ku mukutu ng'oyogera bwama banaatuwulira ng'oli walasa. Nkwaniriza ku mukutu maama. Wasiibye otya nnyabo? Bulungi. Waliyo omuntu ali mu kulaba ng'ayagala kuwulira ku ddoboozi lyo ku lw'omulimu ogwakolebwa mu maka muno oba ku lwa kyaki n'amaka okutwaliza owamu. Mwebaza nnyo nze nti nazimba toyi bane saagizimba nzekka. Nina mikwano gyange abantu abagala Mukama bankwasizaako okukola omulimu ogwo kuba gwali munene era teyali muntu omu. Era nga wamu ne taata
naye asooka atubuuzeeko aye n'oluvannyuma mubeeko ekigambo kye musuulayo abantu. Taata tusanyusa okukulaba. Kale taata waliyo omuntu ayagala okukulabako awo ng'omulamusaako. Yaza maama yenze bampita Patrick Mukosi Muzeeyi. Taata ojja kwogerako nnyo. Bampita Patrick Mukosi Muzeeyi. Simye nnyo maama okujja omulundi guno ogwokubiri kubanga bingi byasooka n'atukolera eyo byasoose okwogera. Kati nze era ndi muzeeyi nalokoka, ndina omukyala wuno ali wano n'abaana. Maama azze naye nze ku lwange nsiimye nnyo naye ndi bubi nnyo kubanga ennyumba wemulaba eno ate mukyaki ndi muzeeyi kanisa naye ndi mukadde w'ekkanisa. Kati naye weesula abooluganda sula bubi munkwatire ekisa enyambe ndi bubi. Kale banga n'abaana banemye okukomesa baaba bali wano. Yagenze S5 naali wano naye anemye. Ono ali mu S5? Omusajja nga yasoma mangu. Omulala ali mu P7, omulala ali mu P6, omulala mu P5. Naye sente sirina. Oba ogenda okuzimba ng'ate abafizi bazitwala? Bazitwala. Kale sina bingi naye embeera yennyini erabika abooluganda. Mwebale nnyo eyaza. Amiina. Maama olina ky'oyinza okugambayo omuntu atulaba ku lw'okumaliriza ennyumba yaffe weetuuse at least mwe mulinawo okubira enduulu nti omuntu olinako w'otandise maze osima omusingi. Awo omuntu alaba nti bwenteekayo ebbaati limu oba abiri oba wengulayo emiti oba akasawo ka seminti bano balinako we bakoze eki so mwebala okutandika okusinga obutatandika. Naye nze ekisooka nze nsiima nnyo maama olw'omulimu gwatukolera mu maka gaffe. Maama yogerako nnyo. Nsiima nnyo maama olw'omulimu gwe watukolera mu maka gaffe. Ekisooka watuyamba n'otuzimbira ettooyi. Naye abayamba ne muyitira mu maama n'atuzimbira ettooyi. Mwebale nnyo. Kyokubiri maama watuyamba ng'ennyumba yaggwa buli omwaka ennyumba gye zaagwira. N'otugulirayo emifaliso, n'otugulirayo bibedi kava, matress kava, ne weebale maama. Wonna gye wajja mukama azeewo. Naye kati akaseera ke tulimu maama ke kazito. Ke tulimu ke kazito. Kuzimba ennyumba weetuuse mabaati ge gatukute. Emiti mugirina? Emiti tuyinza kugezaako naye ekikulu ge mabaati. Kyekiri. Amabaati baabalamu ameka agabulayo? Manya ageetaagisa ennyumba okuggwa gali ameka? Efundi engeri ayatubaliramu gawera nkaaga. Okay. Era ndooza ennyumba zitera kubeera awo ennene. Kakati mikwano bazadde bano mubalaba ebigambo tebalina bingi. Ebigambo byawe bitono naye ng'ensonga egguse. Kati nga tukuba omulanga nze nina ebingi nga tusaba abaatukwasizaako emba nga mukyaliyongera n'okusobola mukyasobola okuddamu ku toyireeti ng'ezimbibwa weeri emanju mujja gamba yeeri wa gye tutalaba ngenda gibalaga. Toyireeti eyo ng'ezimbibwa abaatukwasizaako naawe ate asobola kwogwa omulundi. Ekituufu kiri nti nze nasanyukira famire eno. Bannaye omuntu okukwata ku ttaka lye n'agamba nze awo mpaddewo kyaki. Bannaye si bangi abakikola.
abantu batono abantu tebaagala bakwatira ku ttaka bandibadde baguzaawo buguza kyaki naye tebaagiguza baagiwa buwi kati ekyo nze kimmala okunoonya emitwalo 5 oba 10 neŋŋamba nange kampire mu kiri ekikolwa ekirungi kye yakola nange muyambe ku bbaati lyasaba naye yebakeko bulungi bena ennyumba mugirabe ennyumba tesanyusa amazima googerwe tesanyusa n'okukyazaawo omuntu ng'azze kukyala owulira nga amuswaza okutuuka ewaka ndowooza mubakomya mu kyaki mubayingiza wano nze ndabanga bitasoboka so mu mbeera eyo abantu bagenyi baabwe ababeera nga bazze ewaka nga bazze batuuke babaawula ate kubazze okukola ki okusinkana mukama bambi nkowodde abantu ab'emitima ogw'ekisa bannamunyenyeyaka ne basamunyenyeyaka muzukuse munyeeza abantu bano zaake nga tuyita mu kubayambayo amabaati 6 omukyala agambye emiti bagenda kwekakaba bekambe bajja gifuna kati tunoonye ffe mabaati bwe tugaweza 6 tugabawe mwebale kugula butebe twagula n'obutebe mu kyaki nakyo tukibeebaliza so tubaddewo abasobodde okubanga tuyimirira mu buweereza buno bwa sozo era n'omusumba ngenda mukwatayo ka vidiyo naye mu mulabe owa kyaki eno naye kati ku famire tubakyusize ku bulamu bw'ensula taata agambye nti yandibadde yazimba naye abaana ateera mukimanyi amasomero ga bbeeyi kati oba oweeredde omwana n'atuuka mu S5 ng'ono ate naye mbu yakomyawo kitegeeza bambi abadde anaatera okumaliriza kate gwe osobola okuvaawo noganze kamuyambeko akole ki aleme kukomawo okuba ate gyavudde wala tujja kusanyuka nnyo ddala ate nsuubira temukoma kusanyuka n'okusaba mubasabira abantu ababayambako kirungi kati kirungi nnyo obeerayo nga waliyo omuntu akusabira naye nga gwe tomanyi essaala eyo gyakusabira okuyitamu ekyo wamukolera ebaako naawe weekuyisa ng'obadde tosuubira butya woogenda kuyitawo so mbasabye bakwano nga mbasaba nga mbegayirira buli omu kyosobola oba osobola baati 1 oba 2 oba mabaati 10 oba mabaati 3 oba mabaati 4 oba mabaati 15 kyosobola bambi tubakwasizeeko nabo bafuneko ekisenge ekyabwe abaana abalenzi bafune n'abawala n'ekyabagenyi ffe naawe oba oli awo olijja mulundi gumu tulijja naawe ku missioni ate nga naawe weetaaga owokusulako waki owalungi kane mbebazizza mwebale kwagala katonda mwaba mwagala bwe mutyo ne mutuuka n'okuba nga mwawuza ku byabawadde okuddiza ku bantu abeetaaga ekyo mwe kyasinga okutwagaza okuyambako abantu abeetaaga mukama kimusanyusa nnyo ninayo akatale ke katugenda kusiibula nanti ng'onakuwadde nnyo mbere naye kati wano wootuuse obadde olina kubanga kyosanyuka ng'oseka wenna wenna ate kati ennaku yeeyongedde bweyongedde maleema bannaa nze neebaza bwebaza webale lwokujja n'okutwagala naye nze kusinga neebazaanyo abantu abaatuyamba etooyi twali bubi ng'abagenyi bwe bajjamu otya n'ow'omutwala naye beebale gye bajja mukama abaadize webale kulokoka taata siibula abantu bo kama yebaziwe kati beebaze kubanga era bagenda kukola ebale tweyanziza mwebale temujjanga okwo byange sibyengi byange bitono oluganda lwe lukusumbuwa yogera mu lugisu yogera mu lugisu ngadikerukiso tewali bizibu byese bitini biri binjita nese nasiima byese bakukholera oluganda mwanyala nabi lwekhuba amakhakano aba kanyomewa nabi nari kali khutsowa mundu akhurya aringana khulokoha shindu shilayi nabi buli mundu ari ikomba ni khulokoha era bakana ambi basute nitoyi bayile wanenge shinyaliha ta oluganda mwanyala nabi era fwe khushisiima paka kusubira khulwela ashiba akamani ashiba ifunamo shikhuyeta wasimile nabi kamakhakano bannaye byebyo babebazizza kati tulinze simyani kwe tubajje tubatuwaayo atazikozese kummwe
sente ezo we ziba zizze kwe zinaayita tulina esimu emu mulina essimu emu naye kati layini ya Airtel yange MTN ya maama abange naye ani yawandiisa amanya gano kati ye yawandiisa gonna manyage abange kati essimu mugigabana mutya gikozese omuntu wakubanga twalira muno ono wuwo mweno mbaagadde nange mukama mpeera omuntu gwe tukola ekyo nga tusobola okikwasaganya bwetu essimu okwatira ddala n'ayogera oyagala ani n'olyoka omuwago bannange temulina byama tetulina awo kiroli kati tusome enamba eyo kuba nateeka essente eri 077 4 88 591 077 488 amaanya galeeta nambi ya Rehema enamba eyo kwe tuba tuyisiza obuyambi bambi wenna kyosobola oba gweosobola mutwalo oba ebiri oba esatu oba 10 oba kakadde gwe mu busobozi bwonge emmeme eyo bw'ogiwulira ng'esobola ekyo tukwaniriza okuyita ku namba eyo ereeta Rehema Nannambi Nambuya mujja kubanga mutukoze obulungi obutagambika ate nammwe Katonda abazimbire ezammwe ate n'ebirala nga bwe mubyanda Mukama byonna abimanyi katubalambuzeeko toyireti ate muyinza ogamba mugyogerako nga tugiraba tugirage ennyumba yeeyo osobola okudda ne wali mu maaso Vale, peso. Abooluganda mwebale nnyo abakola omulimu twasobola okufuna obuntu bubiri ate era n'ebiyigo bibiri mwebale nnyo Mukama abongere omukisa nga ze mukola zijja ensawo zammwe zijjule nga tewali n'omu abakwatako abalogo Mukama abalokole baba bakulokoka abatawaanya baba si bakulokoka abazikirize ate tebagasa Bwakabaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu tunasanyuka buli omu nga Mukama wanaabakusobozesezza bere bulungi mine yakala kuzukusa ye yake tubagala nnyo tutuna kyekikoera. Bye. Allez, on va caméra, ouais, bah, les selles.